to the accounting officer, who is the clerk, to Parliament. I'm also handing over the government car that is attached, the car that is attached to the office of the leader of the opposition, and the security attached to that office. Because as we speak right now, I'm not leader of the opposition. I've been leader of opposition in the 11th Parliament. This now is the 12th Parliament. The 12th Parliament does not yet have a speaker, a deputy speaker, a leader of opposition, and even committee chairpersons. So that's why it's important that we hand over all of these, attachments that come with their offices. And I'm hoping that my colleagues, the one who has been speaker, the one who has been deputy speaker, will also hand over. Because right now they are not. Parliament is going to elect a speaker and deputy on 25th. So between now and 25th, there is no speaker. There is no deputy speaker. There is no leader of the opposition. So no one, we all should hand over these offices. Even when somebody says, but I get the feeling I might still be the one to occupy that office. Wait until that time. For now, you are not. Wait until 25th. If you get re-elected, then you can get back all that comes with those offices. That's really not up to me. So the party lwakwogera nga bana tutereze ensonga zino tulina okukola ekituufu okusomoza kwe tulina Parliament e12 okulaba nti vision yaffe kubeera people centered ensonga ez'abantu ng'amateeka ge tuyisa gakuyamba bantu si kunyigiriza bantu sekinoomu ti kati etteeka lino litagetinga ono lino ligenderera ono n'ebirala bwe bityo nga bwe bibadde. Abo NRM balina ennamba era nga be bagenda okuleeta speaker ne deputy speaker. Ffe tubadde mabbali nga tulengerera mu Kamooli, akavuyo ke tubadde tulengera, embiranye n'ebirala nga tubirengerera ku side. Ne katusubire nti abantu bagenda okuleeta abakulembeze bajja kubeera abakulembeze b'amazima nga tebabba ssente y'omusolo nga bwe kibadde, nga bali accountable, nga bawa ekitiibwa amaloboozi agafa bali ku opposition newankubadde tuli batono. Tulina okutambulira ku mateeka. Amateeka kikulu nnyo. Kati for example, olunaku olwaleero nze mpandiise ebbaluwa nga ngiwandiikira office ya clerk nga handinga over office eya leader of the opposition. Kubanga bwe maliriza okulayira Parliament bwe tumaliriza okulayira tewali bukulembeze, tewali speaker, tewali deputy speaker, tewali leader of opposition ne ba committee chairpersons bonna tebannabeerawo. Kati wali alina kubeera mu office. So mpandiise ebbaluwa era n'emmotoka gye nzize nayo eya gavumenti eya office n'abasirikale bonna ngenda baleka wano, ngenda handinga over office ya clerk kubanga kati siri leader of opposition. Just like ne speaker taliiwo. Tugenda ku Parliament egenda kulonda speaker nga 25. Kati tewali ali mu office ya speaker, tewali ali mu office ya deputy speaker, tewali ali mu office ya leader of opposition. Era ne bannange mbasaba office handing over office amamotoka abasirikale naki kubanga bonna tebatuvunaanyizibwako. So kati nze abange ebyange byonna ngenda birekano, ngenda handing over bwe kirina okubeera amateeka bwe galina okubeera, so si kulemerako. N'abamu abalowooza nti naye nkyasuubira nze ngenda okubeera well, ne wabanga osuubira nti gwe okyagenda okubeera naye mu kaseera kano toli, soko handing over paka ng'ozzeemu okulondebwa sina kindi wayinza n'okubeera abakulembeze. Corruption scandal ziba corruption scandal. Oli bw'ababba enguzi etatubuulirako. Tewali ali abulidde banne nga ali enguzi naye bwe tumanya nti yagiridde tugenda mukwasa mukono kyuma. Kyokka gye tusobola okukola nga Parliament. Naye Parliament eno egenda kubeera ya nkizo. Twagala etereza obukulembeze obujja tulabe nti nno tukyusaamu ku bibaddewo. N'olw'ensonga eyo Parliament eno egenda kubeera ya nkizo mu buli kyegenda okukola, okulondoola ssente, buli kimu egenda kubeera ya nkizo mu kutematema budgeti, mu kuleeta ebirowoozo by'abantu, mu kukola amateeka. Eno Parliament egenda kubeera ya nkizo nnyo kubanga twagala etuleetera obukulembeze obupya post Museveni era ffenna mwe tugenda okubeera. Nguzi sandyagadde kulaba nguzi ku Parliament eno, sandyagadde kulaba mateeka gatagasa abantu ku Parliament eno, nandyagadde okulaba nga buli nsonga abantu gye boogerako wansi mu public y'ensonga esooka wano era ne tugiteekako essiira. By the way, ensonga za Buganda zitandikira mu Buganda caucus. Naye caucus nze ndina amazima sirimba ebaddemu obunafu. Emyaka 5 ebadde bwetyo. N'eri gye twavaako yali bwetyo. Ensonga za Buganda zirina kusimbira kuli mu Parliament. Naye kuli tulisimba nga naffe tulaze eddoboozi lyaffe
naye maye buzibu tulina ababega wabule bazanga ssente bwa caucus nga wamu bwa minisita olumu bwa minisita nga atunafuwako naye nze kyendowooza nga tukwataganye ne Katikkiro Kabaka ow'ebweru tukwataganye n'Emmengo buli nsonga ya Buganda nga tukitandika twandisuse tugende wa Katikkiro ne tumusisinkana tugandika tutwale tube ne agenda yaffe naye okukola agenda y'omwaka ya Buganda caucus ate netateekebwa mu nkola teriiwo kati emyaka 5 twadde enkiko tezituula era nakyogera ku Hotel Africana wali nolwekyo ensonga enkulu yonna kwatagana ne Katikkiro tumanye ensonga zatugamba tutandikireko kutambuza then tubanje ebintu byaffe nga teri kwekwasa naye kati abantu bamanyi okutereza ensonga za Buganda kumala genda kusinkana mu Museveni kati olaba bajuzi twalina onalayo migadde bakola olunyiriri kubanga nupu yali esinga ababaka abangi mu parliament abenaalemu ne bagana okudda emabega waani wamuwanga ogenda kwesanga emabega we Mwai Museveni yaliyo ne institutions za government zonna zezikola kize ziriyo bubunye eggwanga lyonna ffe twagala ssente z'omuwi w'omusolo ziyambe bannayuganda kyenkanyi nga tetukulembeza muntu sekinnoomu wabula bannayuganda bonna twagala enkola esaasaanya egabanya kyenkanyi eggwanga lyaffe ate mu ngeri ey'enjawulo nze nzize n'okunyweza ensonga ssemasonga ez'obwakabaka fwe tuyimiridde ng'ababaka b'akabondo ka Buganda kubanga Buganda n'abantu ba Buganda nabo beetaaga services n'okwenkanyankanya n'ebibanjibwa Buganda nabyo bijiddizibwe twagala okulaba nga tewabawo buli azaamaanya bw'osanga obuli azaamaanya mu bitundu obuli azaamaanya mu service delivery basooka ne babba ssente z'omuwi w'omusolo ate ne bakola n'ekyekubiira so twagala eggwanga eririmu obwenkanya buli munnansi afiiriddwa naye bonna abandyogeddwako nga bali bw'enguzi bonna beekweka wa Mwai Museveni beekweka wa gavumenti